Sapuli ya Mama Maria obuyambi obutakoma. Sapuli eno esobola okusomebwa wonna woyagalidde. Osobola ogisoma nga noveena oba osobola ogisoma buli lunaku obulamu bwo bwonna. Sapuli eno ensengeka yaayo tandika n'akabonero k'omusaalaba. Tukozesa sapuli eya bulijjo era essaala ezisomebwako zetugenda okukozesa ku buli mpeke 10 essaala eriko esomebwa egamba nti Ainyaffe Maria otuyambe. Kati buli womaliriza okusoma essaala eno emirundi 10 n'ogattako Mama Maria nyaffe otuyambe. Maria nyaffe ayagala okutuyamba. Maria nyaffe asobola okutuyamba. Maria nyaffe atya kutuyamba. Kati ekyo ne kibeera ekikolwa ekisooka n'oddiŋŋana ebikolwa byonna ebitaano ng'osomeza essaala nga bw'oziwulidde. Kati ku mpeke ennene ne tusoma Ainyaffe Maria obuyambi obutakoma. Wuliriza okwegayirira kw'emyoyo gyaffe osobole okutuyamba mu byetaago byaffe. Nyaffe Maria n'essuubi tukoola. N'oyongerayo okutuuka ebikolwa ebitaano. Kuliko essaala emaliriza sapuli eno. Osobola otandika n'oluyimba olwa Mama Maria ng'era wetusoma mu sapuli ya maama ya bulijjo. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Maria nyina Katonda tuyambe tuli baana bo, tusabire eri Katonda atuwe bye twetaaga. Sapuli ya Bikira Maria obuyambi obutakoma. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri omulundi gumu. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Mirembe Maria 3. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kankano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kankano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa.
Mariya omutuukirivu n'Akatonda tusabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we ali omu yekka Mukama waffe, yali mu lubuto ku bwa Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Mariya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ekikolwa ekisooka. Ku mpeke entono. Emirundi 10. Ayi Nnyaffe Mariya otuyambe. 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 Tumaliza emirundi 10 nga tusoma essaala eno. Mariya Nnyaffe atuyambye. Mariya Nnyaffe ayagala okutuyamba. Mariya Nnyaffe asobola okutuyamba. Mariya Nnyaffe ajja kutuyamba. Ku mpeke ennene. Ayi Nnyaffe Mariya ow'obuyambi obutakoma, wuliriza okwegayirira kw'emyoyo gyaffe. Osobola okutuyamba mu byetaago byaffe. Nnyaffe Mariya, n'essuubi tukukoowoola. Ne tuddamu nga tugenda ku kikolo ekyokubiri ne tusoma nga bwe twasomye. Ku mpeke entono. Emirundi 10. Ayi Nnyaffe Mariya otuyambe. 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 Tumaliza emirundi 10 nga tusoma essaala eno. Mariya Nnyaffe atuyambye. Mariya Nnyaffe ayagala okutuyamba. Mariya Nnyaffe asobola okutuyamba. Mariya, nnyaffe ajja kutuyamba.
ku mpeke ennene. Ayi Nnyaffe Mariya ow'obuyambi obutakoma, wuliriza okwegayirira kw'emyoyo gyaffe. Osobola okutuyamba mu byetaago byaffe. Nnyaffe Mariya, n'essuubi tukukoowoola. Ku mpeke entono. Emirundi 10. Ayi Nnyaffe Mariya, otuyambe. 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 Tumaliza emirundi 10 nga tusoma essaala eno. Mariya Nnyaffe atuyambye. Mariya Nnyaffe ayagala okutuyamba. Mariya Nnyaffe asobola okutuyamba. Mariya Nnyaffe ajja kutuyamba. Ku mpeke ennene. Ayi Nnyaffe Mariya ow'obuyambi obutakoma, wuliriza okwegayirira kw'emyoyo gyaffe. Osobola okutuyamba mu byetaago byaffe. Nnyaffe Mariya, n'essuubi tukukoowoola. Ku mpeke entono. Emirundi 10. Ayi Nnyaffe Mariya, otuyambe. 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 Tumaliza emirundi 10 nga tusoma essaala eno. Mariya Nnyaffe atuyambye. Mariya Nnyaffe ayagala okutuyamba. Mariya Nnyaffe asobola okutuyamba. Mariya Nnyaffe ajja kutuyamba. Ku mpeke ennene. Ayi Nnyaffe Mariya ow'obuyambi obutakoma, wuliriza okwegayirira kw'emyoyo gyaffe. Osobola okutuyamba mu byetaago byaffe. Nnyaffe Mariya, n'essuubi tukukoowoola. Emirundi 10. Ayi Nnyaffe Mariya, otuyambe. 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 Ayi Nnyaffe Mariya,
otuyambe. Ayi Nnyaffe Mariya, otuyambe. Tumaliza emirundi 10 nga tusoma essaala eno. Mariya Nnyaffe atuyambye. Mariya Nnyaffe ayagala okutuyamba. Mariya Nnyaffe asobola okutuyamba. Mariya Nnyaffe ajja kutuyamba. Ku mpeke ennene. Ayi Nnyaffe Mariya ow'obuyambi obutakoma, wuliriza okwegayirira kw'emyoyo gyaffe. Osobola okutuyamba mu byetaago byaffe. Nnyaffe Mariya, n'essuubi tukukoowoola. Essaala emaliriza. Tuddukira gy'oli, Bikira Mariya, nnyina Katonda. Togaya kwegayira kwaffe mu byetaago byaffe, naye tutaase buli kabi konna. Ayi Oweekitiibwa era omutukuvu Bikira Mariya. Ayi Nnyaffe Bikira Mariya ow'obuyambi obutakoma, otusaabire. Erinnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Thank you very much, brothers and sisters, for journeying with Mary Victor Catholic Collections. Kindly continue to subscribe, like, comment, share, and to pray for this channel to enable it to bring another prayer. Thank you very much.